Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi. N'ekirala likinga video katona ku lwairo nze n'ensonga yaffe y'okumanya eddagala lye mbaleetedde eddagala liyitibwa akalaaza bwe kato bwe kafaanana nga bw'okalaba ketegeeze bulungi nnyo. Akalaaza kalimu emirundi ebiri, waliwo akalaaza akassaako obumuli obwa kkala n'ako akalaaza akassaako obumuli obwa white, naye nga konna linnya lisigala kalaaza, just bwawukana mu bumuli bwokka naye nga busigala kalaaza. Era ne mu ndwadde ezimu bujjanjaba kyekimu mu ndwadde ezimu, nga naye njagadde nkabalage keeko ke bayita akalaaza. Mbadde mukansaba nnyo nako nga mwagala okukalaba engeri gye kafaananamu. Bwe kati bwe kafaanana weetegereza obukoola. Ebiseera ebisinga akalaaza ako we kabeera ewantu nga wagimu, obukoola busukkako kaawo katini obunene, naye we kabeera ewantu nga wakalu, obukoola bubeera butono nga bw'okalaba. Bakayita akalaaza. Akalaaza ako kajjanjabira ddala endwadde. Nga bwe mukimanyi nti eddagala erisinga lyonna teridda kuno ku nsi, buli Katonda ekitonde kye yatonda kirina omugaso ku muntu, naddala emiddo egy'enjawulo. Buli muddo Katonda gwe yatonda gulina omugaso ku muntu, guba gusobola okujjanjaba n'obeera ddala bulungi. Kati akalaaza ako nga bw'okalaba osobola okukakaza bulungi nnyo n'okakolamu pawuda n'ogattamu n'eddagala eddala ogeza nga kayaayaana, akasekera, n'ogattamu kwegamba eddagala ery'emikisa n'okolamu ensaano n'ogitabula mu bizigo n'obeera nga weesiigako. Akalaaza ako kalungi nnyo kubeera nga weesiigako, naddala ggwe omukyala omufumbo kaba kajja kukuyamba bulungi nnyo. Kati ekintu ekirala akalaaza ako mukimanyi bulungi mwe abavubuka abawunya olusu. Ng'owunya olusu, owunya enkwawa, kalungi nnyo akalaaza, kagobera ddala akaswako. Ofuna eddagala n'ogattamu akalaaza, okugeza osobola okufuna omululuuza n'ofuna akalaaza ako kennyini, n'ofuna kafumbo omunene oba kafumbo omusajja, n'ofuna ebbombo, n'ofuna ne makaayi, n'obigatta wamu n'obiyenga n'obeera ng'obinaabako ng'onaba mu bifo ebyo ebivaamu akasu. Akalaaza ako kalungi nnyo ku nsonga y'akasu mu abavubuka ke tuyita akavubuka. Akalaaza kaba kajja kukuyamba ng'ogassemu eddagala eryo lye nkugambye, beera ng'okakozesa. Akalaaza njagadde nkabalage ku nsonga yaffe y'okumanya eddagala, mukeetegereze singa omuntu akakulagirira obeere ng'okamanyi. Nammwe abadde bakambuuza keeko ke bayita akalaaza, bwe kityo bwe kirimu. Bali kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.